Ekyoto ekiboola enku abaganda bageresa nti tekyaza vvu. Bassebo ne bannyabo empya z'ababaza tezoosa bakyaze. Ebinannemerera nabagambye n'abiyitira bijooto abisimbeko akaata ak'olusaalu. Ekyazze tekizikayo, obwayise tebuyoleka. Nekiwalyanga bw'olaba ennaku okireka. Bassebo ne bannyabo gw'onootuga omugwa mu bulago, bw'obaka entumbwe aba akulemye. Era bw'oba oyolekedde okukifuuwa ng'okizza munda ng'akaabira eddiba ly'enjobe, nti abange mujje mulirabe erigenzeeko amazzi. N'omubuuza nti ate olumaki nga mazzi mwekulidde? Ab'enjobe bagamba nti dduka dduka olukalu okwate omugga. Nnyabo Nanjoba atambulanga mu mbejja, amaaso gamulengejja. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere, neddira emmamba kakoboza akabbiro gongolo nakawuka, bwe ntyo nsibuka mu Kabaka Bukulu Kimala Empaka, ettumba ali mu ssaza Busiro. Kabaka ono gwenvaamu ye yalamulanga emirembe gy'ensi Buganda bwe yalinga ekyayitibwa Muwawa n'abantu ab'ebiro abaali bayitibwa Abalasangeye. Bassebo ne bannyabo najja kubasomesa wano ku mutimbagano, era abamumpita omusomesa ow'ekyasa ku mutimbagano, kuba mbadde temunnalaba musomesa alinga nze avaayo naawe olulimi Oluganda ekitiibwa alwambalira kanzu ng'anaalwogera, teyeetaaga dduwe muliramu, n'olw'ensonga eyo mwebale nnyo mwebali eddala. Njagala okutumirako ku mukwano gwange Reverend Father Ben Lutaya Nsibambi e Bungereza. Weebale nnyo weebalire eddala, weera oyiganga otta namwabukira busa tekuba muyiggo, weebale kuwagira olulimi Luganda. Njagala n'okutumirako ne ku kojjange Father Godfrey Katose Mwogerere Omumalanga, ali wano mu ggwanga erya Uganda. Era obwakabona bwa Katonda bukolera mu kigo ky'Eklezia Katulika eky'Ekamwokya. Bannaye natandika kye tuyita Kanoonya online bookshop. Kanoonya online bookshop mwe muli ebitabo eby'ebika eby'enjawulo eby'olulimi Oluganda. Bw'oba oyagala kuzimba library ya waka, jjangu tukuguze ebitabo by'olulimi Oluganda obiteekemu okuuma olulimi Oluganda. Tulina ebitabo bingi ebyabawandiisi abafa n'abakyali abalamu abawandiika ku lulimi Oluganda, abaana bo n'abazzukulu okulutegeera ng'ogula ebitabo bino bikuumira mu nnyumba yo. Oba mu ssomero ng'otandise essomero, era jjangu tukuguze ebitabo obiteeke mu zilibrary z'essomero. Nange ayogera bino bannange ndi muwandiisi, nze yakuwandiikira ekitabo Entabiro y'Oluganda olw'edda ekyange nkitunda emitwalo 600. Ekitabo kyange jangu nga kyomanyi ssente zaakyo mitwalo 600, era tukuwa ne delivery abali mu bitundu bya Kampala n'emiriraano. Ekitabo Entabiro y'Oluganda olw'edda. Okunfuna oba okubaako ekitabo kyonna ky'ofuna oyita kasaraba 256 751 47 69. Kasaraba 256 751 47 oba oyinza okuyita kasaraba 256 788 461 Kyava kuki omutala oba ekyalo Bbanda okukiyita Bbanda? Kyava kuki ekyalo Bbanda okukiyita Bbanda? Ekyalo kino Bbanda oba omutala Bbanda, Ssaabasajja Kabaka ayinayo olubiri lwe, era tulwogerako ng'olubiri lwa Kabaka olw'Ebbanda. Kyekyalo ekyo kyendi mu kwogerako, ekyalo ekyo ekiyitibwa Bbanda. Naye abantu bangi bawangaalira ku mutalo ogwo Bbanda, beebuuza lwaki omutalo ogwo Bbanda guyitibwa Bbanda. Olwaleero lumegumba amazzi gawole, inkulojjera ekyeya ky'essana, batya bwe kyebeera engula obuliro, n'engeri y'enkulo gye zitolamu emmere okwagala okugimala ku lujjuliro. Ku kyalo ekyo Bbanda kwaliko omusajja, naye omusajja oli nga mulogo, naye ng'ate ye talogeka. Nga mulogo naye ng'ate ye talogeka. Kaakati yaloganga abantu bangi nnyo nga bafa, naye ng'ate nga ye omusajja naye ne bamutambulira okumuloga, ye yali yeegangaganga dda, kuba yamanya omuze gwe nti gusobola omuddira ku mutalo ogwo Bbanda. Naye olw'okuba nti abalogo bonna baakuŋŋaana, batuga nti abalogo bangi baakuŋŋaana okuloga omusajja oyo, omusajja n'alemerawo era yafana bulwadde bulala nnyo, tebwali bwakuloga. Naye abalogo baakuŋŋaana ne bamugamba naffe abalogo tukuŋŋaane tumuloge. Omusajja n'alemerako ng'akyesimbye ng'olukoma akyaliwo, era olw'okuba nti yafulula abalogo, omusajja oyo baamwogerako nga Bbanda balogo. Bbanda balogo. Era ekyalo ekyo ne bakyogerako ng'ekyalo kya Bbanda balogo. Musalako kisale ne mukiyita Bbanda. Wava Busoga yiri bujiri, wava Luddawa, tomanyi bifa muno,
fe abaana b'abataka weetuli abaana baabo bannasangwa b'omu Buganda okubannyonnyola ebyalo bye mwajja musengako ekyalo ekyo bwe kityo bwe kyali era ndowooza okitegedde bulungi nnyo kyava ku musajja oli abalogo gwe bakuŋŋaanirako okumuloga n'abafulula nga tafudde ne bamwekokola nti omusajja oyo bbanda balogo era ekyalo kiggwayo nti bbanda balogo nankubadde mukisalako ne mukiyita bbanda. Nze Kanoonya Juma Mulangira w'Ebukerekere, bannange mujje mwegulire ebitabo mu Kanoonya online bookshop, ebitabo by'olulimi Oluganda mubisome mutegeere olulimi Oluganda ebyaffe eby'eggwanga n'ennono. Ayi Ssaabasajja Kabaka wangaala.